twali ku social media nga tulaba engambo ezitambula ku muyimbi waffe ono twetuyita Nwagi nga bakomplaininga nti twamugoba ku internal affairs netugana kumudinaninga services. Kwegamba ekituufu kiri nti omuyimbi ono Nwagi yajja bulungi mu ofiisi zaffe, naye we yatuuka staff yaffe ebeera ku gate yali tenaba kumulaba nga waaliwo obwana obuto nga buze kufuna passport, ndowooza buli myaka nga 8-9, bwali bize ne parents baabwe nga bumanyi kati holiday bungiko, naye bwe bwamulaba ate ne bumusongamu enwe tugamba see how that one is dressed, see nga ayambadde gye tuyita hot pant nga yonna ekomye eno waggulu ebisambi byonna biri bweru, ate omukyala mweru. Olabye abakyala abeeru engeri gye bwa exposing eno kivaayo nnyo, kisikiriza mangu attention y'abaana. Kati abaana bwe baalaba ate bastaff baffe abali ku gate nabo ne ba attention nebeera drawn, ne tumutuukirira. Yali ayambadde akapale katono nnyo katono, naye ng'ataddeko kijaketi nga kyo kyali kinene bulungi, naye ate kyaliko ebitulituli buli wamu, nga amabeere gano ganaatera n'okufuluma ebweru, ganatera okuvaayo. Akati kwe kumugamba politely ne tumubuulira politely nti wano tetukkiriza abantu abambala mu ngeri eyo, kubanga dress code policy yaffe eruubirira kubeera nga omuntu ali smart, ali decent, kubanga nga bwe mumanyi ku minisitule tubeerako n'abantu abazadde, tubeera abantu bazze n'abanazaala baabwe kufuna passport, n'obwana obuto n'obwo obwali awo. Bwewuunya nnyo okulaba omuntu nga maama mulamba ng'atyoboola ekitiibwa ky'abamaama. Kwegamba engeri gy'ali ayambaddemu nga tewa bakyala kitiibwa, n'abakyala nabo abaaliwo baalaba nga si kyo kirungi. Tetwamugoba bubi, naye lwakuba ye ate yafulumya ebigambo nga mutwalo, nga tumugamba aveewo, ng'afuma abantu baffe abasirikale. Abapoliisi baffe baali professional nnyo, tebamukwatako, ate ng'abakyala bane be bamutuukirira abapoliisi nga bali professional bulungi nnyo. Ne bamugamba nyabo wandibadde ogenda n'okukyusa engeri gy'oyambaddemu omulyofu okumawo. Kati ntwala omukisa guno tukubiriza abacelebrities baffe abali eyo, abayimbi n'abalala abazaanya firimu, obuba mujja ku ministries za gavumenti ng'ezo nga internal affairs, mugezeeko okulaba nti mwambala bulungi, kubanga ku ministry tubeerako n'abantu ab'ebitiibwa. Tetwagala obaweebuule naawe kennyini okweweebuula ekitiibwa ekikyo, kubanga twagala kulaba abakyala nga banekeete bulungi mu byambalo byabwe nga baze kufuna services wali. Tojja kufunako obuzibu naffe, naye bw'onooba ojja ng'oyambadde mu ngeri eri awo etyoboola ekitiibwa ky'abakyala, tujja kukuggyawo nga teweeyagalira.